This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. So, your late father left it all to Chelsea. Who's Chelsea? Virgil, Jerry, Totti. Totti? Hey, Totti! Tina! Totti? Totti! Benedici i nostri fratelli e sorelle. E Lautaro, Marcus, Denzel e Romelu. Mis hijas? Mara. Donna. I take you, Ronaldinho. Virgil, get off! Mr. Van Dyke. È finita. Thank you. Chelsea, where are you? Your home is more than just a space. It's a reflection of your style, your comfort, and your dreams. At Layout Interiors, we bring those dreams to life, crafting breathtaking interiors with the perfect balance of beauty and functionality. From indoor elegance to outdoor charm, we provide premium furniture pieces tailored to your taste. And because detail matters, our Deco collection features exquisite artwork, vases, plants, lighting, and storage solutions to complete your perfect space. Plus, with our exclusive fiber ports, we ensure lasting quality and timeless designs for modern living. Transform your home with Layout Interiors, the interiors of tomorrow. Visit us today at Bukoto Kira Road, next to Lighting City, opposite TMT. Call us now or visit our showroom to explore endless possibilities. Abakyala. Wale somuyamba inyembuto. Katonda ya kyembuto. Agenda weji waminge. Oya baweereza buno bukeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna. Nawufulumiza mu nnyindo. Kiba alina guno omugo gwa Musa. White Star Premium Detergent. Waliwo wanangabi ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero negatiddwako KWEZI Robinson. So, nsanyusa okulaba KWEZI. Nange sebo nsanyusa okulaba. Oli musajja wange. Nnyo. Ekiro nabadde ndi awo. Ne nkulowoozaako. Nalaba interview yo ne Salamu Musumba. Interview yansanyusa nnyo. Ne ngamba kati KWEZI. Omanyi luli obadde okola interview ne bana basajja baffe Kasiba nte ani. Naye kati nga ekintu kwagojjukira okola nnyo ebyobufuzi. Ng'ekintu olina okyongeramuko. Kati gwe nalabye Salamu Musumba ng'otudde naye ne ngamba ya KWEZI gino emyaka 5 ogirina. Era gye nkomako.
Gyenkomako nnyonyoke. Togamba nti gyokomako ssebo twakatandika butandisi. 230 mu gumusirimu. Neddo jabbamu. Kana akantu kaveemu ng'ofudde. Ivaona. Ate kati kankubulyeko KWEZI. Kati KWEZI ate gino emyaka gy'oliko gye gisinga okukola akantu. Omanyi lwaki? Kati gwe KWEZI ekirungi ky'oyina. Nishiyo gy'okavalinga. Ate teggwayo. Kituufu. Okitegedde. Kati gamba bugambi nti mu 2031 ojja kuba okoze studio yo. Kati ng'abagenyi obakyaza okola nga bolaba nze benkola morning show. Nti abantu bakeera ne batega ne bakulaba nga reviewing amawulire ne bakulaba kati ng'okyazizza omugenyi. Kati ebyo by'oba ogamba by'ogenda okuba ng'oddamu. Kuba ebyobufuzi tebiggwayo, kubaganya ebirowoozo tebiggwayo. Ate tulozaako obuloza bwetu. Weebale. Kuba kati gwe KWEZI togenda mu field, musimayo oli yafudde, okwata obuuza abantu kiri kitya kiri kitya. Ebibambe ebyo sikyabikola. Kati weetaaga bwetaazi mwana ono, ne muwulira nti oli yafudde wali, n'ogenda ne bamukwata, story eyo gy'osoosaawo, gw'obeera wakubyekubye amasimu go bakubuulidde kino ne kino ne kiri, n'ogigaayagaaya. Kiri. Yenkola. Kati gino emyaka gy'olimu ssebo. Wano wennyini wetulira butereevu. So togamba nti kino ebe nalabye omukyala Salamu Musumba n'ensanyuka nnyo naye challenge era gye nalabye kati KWEZI. Kati era olina okuva eno wano wabweru. Ate abantu wasinga okunyumirwa munnange. Oyingire munda. Nina studio yawe Mmengo. Naye abantu tebajagala. Tebajagala. Era bwe bateeka mu studio Mmengo abaga nti KWEZI nedda ntwala wali ku kisansa we wasinga okundabikira obulungi. Nenga studio weeri. Awo kiryoke. Nagirabye awo we nakubiridde ekiro. Nengamba naye musajja wange KWEZI ndudde n'okwogera naye. Nengamba okuva lumwavu wa president. Ekisozi. Tetuddanga mukolabagana. Ate wali ontutte. Nyenza namanya nti akantu bwe kanajja. Nja kukubira. Ojja kukuba akasimu. Akantu kanaatera okujja. Awo nze we waŋŋumya. Nengamba Kasuku nti nebwankubadde saagenda Kisozi. Naye era tayinza kumpisaako. Sisobola KWEZI. Gwe kyoba omanya nina abantu bange bemmanyi. Kituufu. Naye kumpi akantu konna bantu bange. Babo. Bwe tubeera. Kituufu. So era olina kusooka babo. Yes. Naye nkusanyukirako kimu KWEZI. Omanyi unlike us. Ekisooka kati gwe oli musajja mukulu ddala. Kituufu. Kati bw'ojja mu kantu wano abantu bangi bazze ne bagezaako ne balowooza nti byangu tulina bavuka emyaka gyaffe ne kabalema najja agenda olaba nga ssebo mulimu gwa ddala kati ze nina we ngamba abantu nti ozuukuka ssaawa kati leero nzuukuse ssaawa 12 emu kitundu mbadde nshuutinga ntambi kituufu nengenda nenkola morning show ku 3 kati ndi wano naawe nina okukola naawe ate omala okole nange ate ngende nshuutinge kyamagero bw'omanye ekizibu kyenne wentuukidde wano n'akakola nnya nnya eno yakutaano oyo atudde awo alinze nze kati abantu baffe abasinga obuzibu basinga okuba nabwo bo bwe batula nga tunyumyamu wano balowooza ki yangu naye ate ne beerabira nti tewali kintu kisinga kubonyaawonya nga wano nga wakooye obuwongo naye ate okunoonya akantu KWEZI wategeera akantu wategeera akantu so kati awo ne nkwebaza nti ku myaka gyo abantu abasinga bagamba era muli awo mulya ku mumwa naye gwe wategeera ddala ekyo kyekisooka ekyokubiri KWEZI kyano yo yagenda eri naye omuntu omulala yandigambye kaŋŋende mu byange nkitadde naye wakomawo n'ozimba keewaza media nodda mu bizinesi ate gye nasoma nagenda mweriwa ekyo nno ekintu kiri very challenging kuba nze nga benkubuulira nti abaana bangi tulina abaana emyaka gyaffe oli najja mu myezi egi kuba abasinga bwe bajja bo balowooza nti bwajja leero bifunirawo agenda kukwata milioni 10 vaawo kati agenda otuuka eri waliwo gwe nadde ŋŋamba ne mugamba nti waliwo vidiyo gy'okola nga nnungi nnyo 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 n'ogamba leero luno nkikubye abaana ne bagaana ogiraba nga gwe wakozeko interview naye alowooza keetambule buli wamu kati kwegana n'obeera mu fix tetambudde gwe wakozeko interview tomanyi bw'oddamu mukubira tuddemu tukole ng'alabako ng'eri teyatambudde okitegedde agamba bugambe nti
mukulu nja kukubira kati kyetaagamu obugumiikiriza n'obumalirivu kituufu ekyo kyo njagala kikwebaza naddala obumalirivu yes ebintu bino eno bizinesi gye tulimu abantu tebamanyi ate tebagitegeera naye nkambwe nenze nagitegeera nga bwagitegeera bwe nagitegeera nga bwe nagitegeera amina it's a challenge to very many people naye bwojjukira nti abasajja nga ono musajja KFC yani Kano Sanders yakola KFC yagikola ine emyaka oba nkaaga oba nsanvu n'asamba akajji kweje emyaka n'agaggawala kati olabyo naye bye tuyiseemu kati oli eno ndi eno ndi mukola okola emmotoka wagula empya ebintu oyongerako so nkuyozaayoza n'enkwebaza amiina now olunaku olwaleero sooka obuze kuba tulaba n'abatuwuliriza abalungi abatulaba Kasuku Live mbalamusizza nnyo mwebale nnyo emirimu gye mukola bannabyabufuzi mukulikeeyo mukulayira ennaku zino bakansalazi nabo bali mukulayira n'abantu abalala mwenna abali mu bifo ebyobuvunaanyizibwa tubayozaayoza twagala mukulembera eggwanga lino bulungi twagala muzze Uganda ku ntikko muleme kubeera ate nga mulinga mmwe kennyini abajja ate okwekolerera mu kifo ky'okukolerera eggwanga lyaffe nina kyenzijjukidde banneetaaga kufunayo PA waliwo omukolo gwe bampiseeko ogw'okulayira nakagujjukira katikati kasita sigwolayira oyogedde sigwolayira kyokka musajja wange ddala baati ye yankubira ye mwennyini nkubuulire sigwolayira tukola akantu si byangu nva mu kuzannya now of course zino zatusokere mu byabufuzi mbadde bw'ŋŋambye nti nno nzijjukidde mbadde nga nti ojjukidde mugenzi Tamale Mironzi nedda kekokka ke mbadde nga nti nzijjukidde Tamale Mironzi ennaku zino okulaba oleeta obuntu bwe neŋŋamba mugwako eyo ku internet Mirundi yali musajja wange yali musajja wange ddala ate yali rofiiti nnyo era mbadde nzija mu mmoroka awo neŋŋamba naye kati Tamale Mirundi ali mu ntaana wali yasirika kati nze nno amaziga ga muzeeyi Mirundi agasooka okumpitamu kuba be baŋŋambe noza junior yankubira nga muzeeyi afudde ekiro nasooka n'ensanyalalamu yankubira saa zaalinga oba nnya ez'ekiro nyaawo ndoza either nali ngenda kulaba barometa oba front line nali waka nga ntuuse ndi mu buliri kati n'abimbuulira nensooka nennakuwala kola ate nali nkedde ewaka kyavola newala nnyokeera ewaka kuba najjajjange lwafa saa 11 zansanga waka kyebikula nti kyekikuzaayo eka neŋŋamba kambeere wano nali naakagamba omukazi bwe nti ne mugana naye abakazi muli balogo Friday sawa ziizino nnya ndi waka saawa nnya nga zogamukeddeyo otuukireyo anti natuuka 11 kati nembeerawo eyo piriyodi yonna ebyo ebiseera jjajja wange ngenda omulaba ku Sande ku Sande bamusiibula Mande olubuto lwatandika okunnuma nga naye mu ddwaliro ekyo kyali kyebikiro nga jjajja olubuto nga lunnuma nnyo nga lunyoola nyonnyola bw'ogenda emmanju wakyali kyebikiro kati ne mugamba omanyi jjajja kaŋŋende ewaka lunyoolera awo nfuna buno osiba magnesium ani nenga olubuto lukenderamu be ludda kati awo wonna ne ku Lwokusatu nagendayo kuba yagenda ku Mande yabamuzaayo ewaka saavu sinze namutwala ku Lwokusatu bandi awo mutabani yaliwo ne mga jangu leero tugende tukole ffenna ne mujjayo betumala okukola twali tukola saa shooting nakwolu ne mga tugende tulabe jjajja mugenda kulaba jjajja nze ne Niko nga tuvuga nga tugenda tulaba jjajja awo biki kati Mandi awo naŋŋamba epapula byo bino wandi bitutte yalina documents byapa ndagaano nagamba epapula byo biri awo wandi bitutte genda nabyo tekyanzijira mu bwongo munnaaye naye ng'ali wansi kati jjukira jjajjange ye muntu yali amira eddagala nga ne bamugamba bugambi nti omutwe gukuluma ng'alimira on time naye namusanga wansi bwe twali tumutaddeko mulabirira yali agenze oba wa
kati ngate yebase wansi naye agenze kweyiya nga yebase wansi w'ekikwansi ekitanda kyali wano nga yebase wansi wano naye nga ngamba sewulira bulungi saagala kulya biki ne ngamba omukozi ne nga jjajjo mubeereko alye ne mugala leeta juice tumuwe ne muwa juice n'asigala ng'ali wansi kadanga naye Isaac epapula wandigenze nabyo ekyo teyangamba ku kintu kyakyo naye nemugamba kale kaŋŋende nabyo n'obikwata nembikwata actually nali njagala nali ngenda kufuna permission ya kuzimba ene ekira kati nga beetaaga like copy y'ekyapa biki ebyo nanga naye papula ewandi bitutte tubeera waawo nangamba baayi tujja wuliziganya biki neŋŋenda kati Friday olubuto lunuma ne lunuma nga kaŋŋende ewaka gwe ngoziyita alusaazi asi alusaazi nga ngamba wa kiki oba nalidde ki wiiki eno yonna nga ŋŋenda waka saa 11 nali waka tubadde waawo ndabye amawulire nenga omukyala omanyi tugende mu kisenge bano abaana tubaleke wano bo balabe ebyabwe baali bagalala akatundu tugende mu kisenge tulabe firimu wabeerawo firimu ze mulabira mu kisenge waliyo TV mu kisenge mulaba firimu kikaaki era ebyo bimunno waaki tekako munno waaki kuliko amasasi biki ebyo ebityo nga mugamba naye baaba abakazi balina eddogo ola saawa zino Friday saawa nnyandi waka tulaba firimu n'aseka kale nabo ono nakufuna mba ndi awo nga bankubira essimu omukyala yali amujjanjaba atali oli yali amuwa eddagala nga ngamba mpeereza ssente nfune wuba tugende tujjeyo jjajja baŋŋambye embeera etabuseneera ne mugamba ssente mmeka kale kankuweereze muweereza kate nkubira ono keyateeka ng'akaaba maziga banaye jjajja agenda fa jjajja agenda tufaako jjajja afa kati era jjajja yakutuka ndi ku ssimu naga jjajja afa jjajja ageeze jjajja afudde neŋŋamba bannaaye n'ogenda emmanju atoloza nagenda emmanju nasooka nensiriikirira okumala eddakiika ngaaga omukazi nga ntunuulidde baati eddakiika 4 ndowooza ze eddakiika 4 ezikyasinza okubeera empanvu mu bulamu bwange nasirika ng'ebirowoozo bikuba eruyi n'eruyi nalowooza ebintu andi zobaye kati olaba kiri kye bandeganga ku muzeeyi mirundi nti bwe bankubira essimu nti afudde nze shooku gye ŋŋendamu mbeera static event nosooka osirika nosenyalala obwongo buba tebukyalowooza ne bwe wekwatira obeera ondaba nga ndibe nti naye nga kati olwo ŋŋenze so kati ne jjajjange bwe kyali kati ne junior bwankubira essimu obwongo bwasooka ne bufreezinga bwe bufreezinga ngenda bugenda okukomawo nziremu otegeera ne ŋŋamba ekintu kati kye nnina osooka olwanisa mu byonna sina kukkiriza kulowooza bintu bingi be naalowooza ennyo genda mu depression ate nga bwe kyali ne ŋŋamba kanneebaka ebisigadde kambirabe ku makya tewagenda kiro ekyo saagenda ku makya nengezaako awo nnoonya amaanyi nenvaayo neŋŋamba naye manyi be naasigala wano kijja kulabika bubi si kulabika bubi ekyokulabika obi nze awo nali sikiriiko kati olwo nfa ku nze bulamu buwo nfa ku nze kati ko kati jjukira ebyo ebiseera abantu baali bamanyi abantu abali close n'emirundi babiri nze ne mutabani we naye of course yalina bano ba Esther baani abaasibanga naye nze nange ng'olosi nzija wano tunashootinga biki but because TikTok eno ekola ekintu video zitambula zikomawo oli bw'alaba munyumya atandika olowooza bondi oba okitegeera kati ye oba abeera alowooza buli lunaku mweraba oba okitegeera because bemukwatagana mukola content n'abasanyusa so people feel like you're part of their lives bo babeera balowooza mulabagana buli lunaku so kati nga nze nina okusooka okubeera in the right mental state naye mbadde ga nti amaziga we gampitiramu nali ne ali mutyabo oyo tutuuka ku bitaala byawali wano kino kidde eri wansi kino kidda kabuusu kati jjukira twayitanga awo
tetwayitanga eno kati nga tuba tuvaayo tuyita wano ne tujja twayitanga wali Kibuye ne tujja mu Ndeeba ne tuyita awo ne mujja wano ne mugguka wano kati be tutuuka awo ku bitaala bitukutte ne kinzijira nti naye omanyi ogenda ku Joy Star naye mirundi yafudde awe nakaabira ninga akalo omusaya tuwadde nga tuyita wano buli lunaku buli lwakusatu nga tujja omukwata ne mpulira amaanyi nga gampeddemu juga twalina meeting wano ngendo tuuka wano nga kyekyo musajja waffe ekyanyamba nze nali susuzaako simu olwagizaako bwe nti bapa ne bankubira tubenda tukubira ekiro kyonna konzi kiki ekibadde nti muzeeyi mirundi awedde byebyo naye okufa tekwewalika ate okufa kwa maanyi okufa kwa maanyi ate buli muntu ajja kufa ne betulaba abanene ab'amaanyi abafaanana bate bonna bajja kufa ekiseera kijja kutuuka nga ffenna generation eno tekyaliwo ng'ate empya yezze kuba kati olaba ne bino ebigenda mu maaso ebya sipiika nalowoozezaamu mirundi abakubaawo bannange mirundi abakubaawo nze nina abasajja bange katolo bwama ekyuli mirundi ebintu ebigenze mu maaso emyaka ng'ebiri babakubaawo Uganda senga yakwata omuliro ate ku luno yandikutta omuliro nga mirundi waali gumanyi singa ekiriwo ne twebaza Katonda awummule mirembe kati soka tuddeyo wali ebigenda mu maaso obiraba abantu balayira nagenda paka Kololo nengenda mu kulayira musajja gwe ekintu kyokka nze ekikyanneewuunyisa omanyi abantu balina oluusi yanga ne Kasuku ebintu ebikwewuunyisa nga bitini ekintu ekikyanneewuunyisa kwezi nti nalaba sipiika Kololo sipiika Amongwe Kololo ku lwokubiri ng'atuuka ne mulaba n'amaaso gange beegati ng'agenda okubuuza ku General Muhoozi nga General Muhoozi asimayiringa n'okusimayiringa nga musanyufu nnyo era sipiika nayeewombeeka ng'amubuuza nalaba ebifaananyi afterwards naye nze namulaba ng'agenda omumubuuzaako nga musanyufu kubajjukira oli yayimuka n'okuyimuka yamuwa n'omukono ngono tannatuuka okitegedde ne mulaba ng'asimayiringa PRU n'efulumya ekiwandiiko PRU beefulumya ekiwandiiko ekyo Kabanda ye yagisoma Kabanda baasoma ekiwandiiko nina omusajja nina omuntu wange mu PRU ne mugamba kiki kino kye mukoze kiwandiiko nga kizito olina nti Kabanda yeetumiikiriza tebannabimugambako oyo yali anti si buli muntu nti abeera ku lujjuliro anti kyekyo oli yanga nti Kabanda yeetumiikiriza kati nze okukikkiriza ebyo nno mbimubuuza saa ziringa 9:10 ez'olweggulo navuddeyo Kololo nina wentudde ndi emmere okitegedde oli ne muweereza nti ekkaluka vidiyo biki nanga nti oyo Kabanda yeetumiikiriza muveeko nga naye takisuubira kati between that announcement n'olunaku lwaleero ebintu ebibaddewo oyinza okuloza mwaka mulamba nze nkyatya era omuntu ali eyo ali ku Kasuku Live ng'olaba bw'oba toyina kyoyizeemu mu bigenda mu maaso oyina obuzibu bw'oba olowooza nti ebintu bikyali byakusaaga kati ekintu ekyo obiraba nga bwe byali bikulaga enkwe ezijjudde mu byobufuzi omuntu ne bw'aba nga enkyagenda kukuwanika kalabba takulaga nti agenda kuwanika kalabba General Muhoozi ekintu ky'okusaanyaawo Anita Among already baali bakimaze okipulaninga era nga weekiri tekyagwa bugwe nga balinda right time amale jjajja okulayira jjajja abe nga alina obuyinza obujjuvu obw'okubanga president w'eggwanga era awa ebiragiro Anita Among amale okuresigninga kubanga oyisooka n'oresigninga ne baddemu ne balonda sipiika abe nga takyalina kyali buli kimu kyonna baali bakifulaminga dda era nga ne jjajja lipoota zonna ezikwata ku Anita Among bino biri byonna jjajja already yali azirina n'ez'emmotoka zonna ng'azirina kati Muhoozi okubuuza Anita Among
ekyo kye bayita enkwe nga tayinza kumulaga nti Anita Amongo tukulinako akantu kubanga ayinza okulabuka. Omuntu yenna gwe banaatuusaako ekibi tosobola kumulaga nti nno ngenda kutuusaako ekibi. Yuda Isikalioti bwe yali agenda kulya mu Yesu olukula kuba Yesu yali bulijjo. Naye Yesu yamumanya. Ne Yuda Isikalioti yajja n'anywegera Yesu ko Yesu nti nno kola ky'ojjiridde. Okitegeera kubanga yali alina amaaso amalala. Kaakati omuntu ow'enkwe ye muntu asinga okuba ow'obulabe nnyo. Kasuku nze kankubuulire. Takulaga naye nga kyagenda okukukola enkya nga feesi ye egenda kufuuka. Nalaba jje n'omuhoozi ng'afuukidde Anita Amongo nga toyinza kukkiriza nti nno y'ono gwe babadde babeera naye. President Museveni ng'asirise bwe kyeyo yamala omuyita ne bannaddiini ne mukulu Sekaani ne maama Kadaaga. Ne Sekaani yaliwo. Ne maama Kadaaga. Kadaaga yaliwo nnyo. Kati bano yali ayita baaki? Anti nga mbabuuza mwe mwasobola mutya okukozesa ssente entono mu paaliyamenti n'etambula bulungi ate Anita Amongo ye ne kimulema nga ssente zakozesa nnyingi nnyo. Ng'ayagala bamunnyonnyole engeri gye baatemaatemanga ssente nga n'oli waali bamubuuze gwe lwaki okozesa nnyingi ezisinga ku zaabano. Era maama Kadaaga yaliwo nnyo wali ng'atunuulira enkwe zonna bwe zitambula ng'alaba enkwe ze baamukolako nga ze nkwe zennyini ezikolebwa ku Anita Amongo. Ekigambo nkwe si kinene nnyo ku bali. Kyekyo President Museveni atufugidde ku nkwe. Yenna nnyini nkwe era ye mutesitesi w'enkwe zonna. Bw'ogamba nti President Museveni si ye mutesitesi w'enkwe then oba ebyobufuzi tobimanyi. President Museveni yateekateeka enkwe nti gwe ojja kuvuga ekintu kyaffe kino kituuse wano. Era ne bakulaba ng'olya gwe nolowooza nti olina amaanyi naye nga bo bakulinze tayimu yo weeneetuukira bakuggyewo. Ojjukira omwami Gilbert Bukenya baali baseka ng'atandise okutambula nga president n'ekifuba ng'akola ki ng'asitulamu n'atandika okutambula nga n'okunanaagira akola nga Museveni. Naye ne bamanya nti ono Bukenya agenda kukulembera okuva wano tumutuuse wali. Bukenya n'atandika n'okugenda mu security akutte n'omwana we amutadde mu UPDF. Ekintu akyegwanyiza atandise okuba enkiiko n'abajaasi ba UPDF abalala Abaganda abayisaamu enkwe. Naye nga president amukola ki? Amulaba n'amukuŋŋaanyaako fayiro. Era bwe yatuuka ekiseera n'amutega ssente za kyogamu. Ojjukira bulungi nnyo oba akayanira okugula emmoroka wava munno ne Gilbert Bukenya. President n'aga nti akummwe tewajja kubaawo agula mmotoka bannansi bakozese emmotoka ezo. Emmotoka za bannansi zitiekisi ziki ze ziba zireetebwa abantu zibaba balinnya bannansi bafune ku ssente n'abatega ssente. Ojjukira bulungi nnyo tamala emirundi yakugamba nti nno ssente ezo zebabatega otafiire yazibuukamu n'agamba nti okusinziira ku kyendabye muzeeyi zino ssente tezijja kuliika azituteze. Gilbert Bukenya ng'agenda avuubira ssente ayiye kolase we ku woteri ye Katomi. President bwe yamukwata yamumalizaawa si luzira. Tebamukuba ekifaananyi ng'ali mu kkomba kibya. Kaakati oyo yenna nnyini nkwe obadde vice president we buli kimu kyonna akumaliza luzira akusaanyizaawo mu byobufuzi. Kaakati yamukwatira kisa n'amuwa obuwabuzi bwa president ku nsonga za environment atambuza na muggo. Amama Mbabazi omulabe nkulaga enkwe za President Museveni kubanga gobadde olowooza nti n'ekyo kintu kinene. Amama Mbabazi yamusuubiza okuba nti mukulembeza agenda okumuddira mu bigere. Amama Mbabazi n'atandika okuba nga super minister dde na ddeeri. Bwe byatuuka ng'alingiza ku ntebe ye yatuuza olukiiko lwali Nambole nange naliyo. Amama Mbabazi bamuvuluga era okukakana nga bayisiza ekiteeso nti kakati chairman wa NRM Secretary General ajja kulondanga mulondi tewakyali byakuba kalulu. N'akuba Amama Mbabazi ne mukyala we Jacqueline ye yakomayo omujjukira ng'akenene endusu. Yayamba muyambe n'amuzza engulu. Era president yabalagira n'eddwaliro gye balina okugenda bamujjanjabe.
oyo taliddira kutunula ku ntebe olaba nanyini nkwe kakati oveeyo tunula General Kayihura yalwanirira nnyo president naddala mu 2016 akalwako kali kazibu nnyo naye kasita bamugamba nti omusajja 2010 agiwandiise ne yabakitatta ayina ne ba crime preventers milioni 10 nakati nenga Kayihura almost yali president Museveni Kayihura yasibirawo bwamusanga nga emakindi eri mukomera nga nokankana nga yewunya abantu kakati gwanita Amongo omaze okulaba batinyefunza batumukunde tumukunde myaka 7 ngali ku house arrest myaka 7 gwanita Amongo gwani naye obuzibu bwanita bwabadde ki kwagala kulingiza mu ntebe nnene eri yayagala okulingizaayo ate Ameeko Sifuga gamba nti nno sente zino ezimu zibadde zikukusibwa okuva mu mawanga ag'ebweru era nga Amerika bwe badde mutaddeko nnyo olukongolo basooka kutuuza omubaka wa Uganda mu Amerika ayebale ne bamukunya Adonia ayebale ne bamukunya bwe bamukunya ne balaba nga talina kaakati ne bazuula nti sente ziyita Anita Amongo ez'abakatero balina akantu kaabwe abo abayaga sente ze nga sente mwe ziyita gwe sente tumuyita mutono sente zibadde nnyingi nnyo si zaffe za paliamenti newankubadde n'olwa paliamenti abadde abuvumbavumba n'abulya naye sente zibadde nnyingi nnyo naawe ekitegeera kyegamba kakati gwe bw'otunuulira Anita Amongo n'otunuulira abasajja bonna President Museveni babadde nabo n'abakyala babadde nabo nga tabakyabalina Kadaga yakamala okukaaba naga nti singa teyalinze President Museveni singa toli mu ntebe singa saakwata kawairo 12 bba tewandibadde nze n'agamba newankubadde ekyo naye nakoze nga muyeekera ekiro n'enkuba obusimu n'empangulo bwa sipiika kakati gwe Anita Amongo gwani n'owo omulala yenna ajja mu bukulembeze bwa President Museveni jangu ng'okimanyi nti ozze kumuweereza wana abantu abasinga okutegeera President Museveni yali Edward Kiwanuka Sekandi kati n'alupo ne Lugunda abo bategeera President Museveni nnyo kubanga Sekandi waliwo omwana omu yajja mu ofiisi ye n'amugamba nti mukulu Sekandi nti ekintu kino nawe osobola okukikwata naka tugambye eki mwana wange ti ekintu osobola kikwata n'ayita omukumira mga nti jangu wayise ludda w'okujja wano tinayise mugende mwongere mumwekebejje mulabe okiraba ng'amutidde n'omutya oyogera otya ku ntebe ya Museveni genda basooke bongere bakukebere n'okukebera wayiseewo okutuuka wano kagamba yategeera President Museveni nti entebe ye tetunulwamu gwe kola ebirala basente nga bw'oyagala naye entebe eyo gireke kakati ekyo kyekyalema Anita Amongo bino byonna ebyokubba si yasoose okubba bantu ba NRM babbye sente mpitirivu kitegeeza kyabaddemu entebe n'amaanyi agali ekisitaano agazze ekyo kyongambye ekyekisitaano nkiwulidde kipya yes kubanga sente zibadde zikukusibwa ate ng'okimanyi nti okukusa sente kusuula amawanga mangi ekitegeeza ziri sente ze bagamba econtainer zaali zijjabuzi era sente za Anita Amongo kyova olaba nti abadde ayagala nnyo ekisanja kino diiru ze zeyongera okukola ki okutambula kyokka nga President yamuteekako dda bambega ojjukira ssente wa LC5 ebukeddi yafa ne bakimuteekako yafiirana mu kaduukulu ka poliisi ojjukira okulonderera okwaliwo ebukeddiya okwa LC5 President naga nti twalwanyisa ekibba bululu ate mmwe bye mwakoze nga sibitegeera mugende munoonyereze President abeera ne fayiro ze ng'azisirikidde tayimu bwetuuka n'azikubako enfuufu kati Amongo ono President abadde takyamulaba
mu future ye jukirira yali ayagala boss luli Seeke ne mulyamu olukwe abaseeke ngoleda Anitamongo abayisizaamu akasente president n'akireka kakati lola baseeke yabadde yeyangu yeddo okwenda osinga Anitamongo yonga yagize dda nga bamaze okukwata akaabwe president n'agamba ekyankwanzi nti ebya Seeke ebyo tugira tubireka ebya speaker tujja kulaba bwe binaatambula ng'akitegedde lipoota amazo zifuna omukyalo ono parliament agitambuza bwati ababaka ba opposition tebakyanyega bonna balina Anitamongo era bw'abadde ng'akyali mu lwokaano lwa speaker opposition badde tejjaayo muntu wakusimbawo oboso amaze kuvaayo ne bagamba nti Paulo Mwiru ajje nga bonna balya ekyo kyekibaddewo so Anitamongo tebajja kumusiba naye babadde bamukuba kumufulumya na kumuttira ddala byabufuzi bye wano yaddangamba nti tuyinza n'okufuna by election ewuwe kyangu ne bateekawo embeera ng'alina ova mu parliament anti kakati abantu bano yabajjamu mu ngeri ki kubanga waliwo abantu abafiirwa obulamu bwabwe yes waliwo abantu abafiirwa obulamu ku kuva mu kalulu kano waliwo abantu abataamanya bulungi electoral commission be yajjayo era abantu bebukeddia naddala abavunanyizibwa akakiiko k'ebyokulonda beetaaga okubuuzibwa akana n'akataano kubanga bakoze bingi n'abeebuyende magogo gy'abadde naye waliyo obuzibu bwe bumu okitegedde so kakati ekintu ekyo bayina okukinoonyereza era banaakizuula singa wanaavaayo omuntu awaabira Anitamongo mu kooti ku nsonga ezo nze nkikakasa asobola omumuggyayo naye ye tubuuza anaddayo mu parliament n'atuula ajja kukola kakadaaga kadaaga teyaddayo anti kadaaga yaddayo omulundi gumu gwokka ng'olanya afudde abadde n'obuvunaanyizibwa obwa minisita kati ono anaaba n'abuvunaanyizibwa ki tebamuwa obwa minisita ng'ani abomuwa tebasobola muwa bwa minisita naawe ate bagamba nti Museveni amanyi okusonyiwa waliwo omuntu gw'osonyiwa n'omuwa bwa minisita waliwo n'omuntu gw'otasonyiwa Anitamongo ku bikolobero n'obulyake naki olaba kakati abantu bafiira ku Tayebwa bagamba nti Tayebwa tayinza kubeera ate deputy speaker ng'abadde alya n'oli sente zibadde zibbibwa Tayebwa naye azimanyi butereevu kubanga abadde atula ku commission ya parliament ebiyisibwa byonna abitegeera sente za parliament amanya bwe zitambudde Anitamongo waatali Tayebwa yabeerawo kakati goyinza otya okugamba nti Tayebwa yabeere ku bwa deputy speaker yono bamugobe tokiraba nti naawe waliwo ekitali kituufu gwe tukitegeera so ebyobufuzi bwe bityo bibiri buli muntu yenna akolera jjajja abeera ng'ente eri mu lufula ekiseera kyayo bwe kituuka ekyokugisala nga bagijjayo nga bagitwala nga bagisala KWEZI ompadde bwino mbadde simumanyi ono buli muntu ali mu buyinza ku bwa jjajja ali ng'ente eri mu lufula era mwe mbagamba nti abalina obuyinza temwewanika nnyo mukwate ebintu mpola wano wali bannange Kayihura yalina amaanyi nze ye mumanyi ye naye musajja wange nnyo mukwano gwange nnyo mwagala nfanfe naye bamuggyako fuse n'asirika Kitatta yalina amaanyi ate ng'agaloba ku Jono Kayihura ne Kitatta ng'asobola n'okuyimira mu kkubo n'ayimiriza president yakikolako nayimirira mu konvoyi ya president n'agiyimiriza neyimirira oluusi zino sitola Bannayuganda bye baziwulira era balowooza byakulimba okitegedde Kitatta nga bw'agamba nti olwalo DPC tasulawo naye abantu asinza obbonaabona n'abantu ab'amaanyi beyo ba DPC ab'amagye bo nedda naye abapoliisi Kitatta mu kiseera kino akyasobola wadde ogamba ssentebe wa LC wanu nti va ku ntebe n'agivaako Kitatta ye aliwa gyali akasangati ali eyo nakasajja atudde gye yali yazimba ate n'ettaka lyeyazimbako kigambibwa yali babubbi ku muntu era n'omuntu naye musajja wattu naye yaleebuukana ng'agamba Kitatta anzibidde ettaka lyange yagenda bugenzi n'asiba kikomera ku maanyi ge yayina akyayina amaanyi kakati mulina okumanya mmwe abali mu buyinza nti President Museveni yabaazikako kati abantu basatu abaazika obuyinza Jeno Museveni, Jeno Muhoozi ne Jeno Salimu Sale
bakwazikako bwazisi gwe kolera mu buyinza obwo ne mu ngeri ennungi ne bw'obukozesa obubi ne babukwambula obeera ng'enkoko emmanyeeko ebyoya ne bagita mu bantu eba tekyajja mu zine waazo ne zine waazo zigidduka kubanga tezirabangako kyeterebwa ekiti kakati Anita Amongo bamuswazizza era kati ne booleeta ekibuuzo mu ggwanga oba mu baana ba primary oba ba secondary nti ani government gwe yakasembayo okukwata mu buli bw'enguzi mu Uganda oli omwana ateekawo Anita Amongo n'omwana wa Pittu akiteekawo kubanga nze mutabani wange wa Pittu angamba nti tata Anita Amongo bakoze batya ne munnyonnyola kwezi tokiwa nnyo muliro anti kiwa omuliro kubanga abaana tulina obbannyonnyola ne bategeera n'okimuwa nenkimunnyola ne muga nti yagula emmotoka ya buwumbi 3 n'ekitundu naga nti obuwumbi 3 n'ekitundu bwe bufaanana butya ne mbubuulira obungi bwabo n'abubala nga tabutegeera ne muga nze yabba naga nti n'azitwala n'agula emmotoka nti ye kati baamukutte President Museveni agenda mutta konze tagenda kumutta naye agenda musiba kakati bw'omubuuza ekibuuzo takiddamu nti Anita Amongo nga nange nkimusomesezza bulungi ala kwezi weeyogeza bannaaye naye abe otulati gwokiwadde omuliro naye NTV yakikutte NTV omanyi kyasinza okunsanyusa abantu bonna simanyi oba naawe obaddeyo mu ba social media badde bahandolinga Anita Amongo sibaddeeyo kakati nno nabo bonna baagala kubanoonyerezaako bonna bahondolazi be ku social media kwezo yagala kubisa abantu sukaali wano ate kulimbe nze namunoonya abo abaana ne banziyiza wawona ne banziza eno Kasuku be bannimba kati ayagala abalabe mu kirindi gwe ne Subeeda ne Bashalomu ne mbagaanira mulaba bw'omu byenjagala omusabiriza byange bw'omu wawona singa kakati bakuyise dda ku sided quote bali mu kuyita abantu babayita kufana kuwona ono munnamawulire we yani Sabiti Sabiti mukubireko bakyasobola okukwata essimu yatuuse ddali ku sided quote wali bali mumukunya by'obugagga wabifuna otya eno ennyumba wagizimba otya kiki naye yabadde mugabi speaker abantu be bonna bamwetoolodde bakungudde abadde abagabira naye nga sibadde byangu waziryako siziryangako Kasuku wawonye era wedda neraliikane nga ndi muganange Kasuku atera okubakuba oluseke tabanga yalukubye ku Anita Amongo nefuna ebizibu era mbadde nja kunoonya ssente za kweyimirira nga mmanyi nti olwo tolubuuka muno mwetambuliza enseke tukiza okuba nagwayo mayinza okuba nga yagwayo oluseku olwo kwezi oyina emboozi nenebaza Katonda oluseke olwo terubaddeeyo era Anita Amongo agenda yekka ate tulina ekizibu ekirala kya muganda waffe mukwano gwaffe omugenzi Kalangwa yafudde Mukama yamujjudde mu bulamu bw'ensi eno awo embadde nzija abantu ne bajjaganya ne bazina ne bakola kitikitoko n'ekwata omulira ekyo nno si kirungi newakyantu bakambo be batyo abantu bayise mu bizibu ate ababayisiza mu bizibu beebo kyekiri mu bajjaganyisa bwe batyo ate waliwo ekirala tewali kubanga oli ne bwafa gwe ettaka togenda kulifuna lyatwala naye abantu era kyembagambye nti mususse okuyisa abantu obubi abantu mubayisa bubi nenga naawe nkyogenda kufa ffe batta abantu wane waffe emyanzi bini alamwoyo muyindi bambi ne batta abantu ne babatima ebijambiya ne bakola batya ne tayimu ejja kutuka ne bini alamwaffe kakati gwe yattira omuntu wo g'osuubira taajaganye nga n'Abaganda bakyajaganya olwa Obote okufa eyabattira Ssekabaka Muteesa lwaki osuubira nti yo omuntu taajaganye si kya bugunjufu okujaganya naye ate kya buntu oli okujaganya nga wamuttira omuntu we kati ebyo ebintu bye boogera Kalangwa abadde abikola Kalangwa alina kyabadde takola abantu battiddwa simwogerako bubi Mukama amusaasire kubanga omufu takyasobola kwewozaako naye abantu battiddwa era nali omu ku abo abaali bamulwanyisa ennyo ng'agoba abantu ku ttaka abantu battibwa abantu bakuba ebiwoobe naye nga tawulira kukaaba kw'abantu abantu abasengula mu ngeri embi kwegamba tebibadde birungi
naye kino kituwe ekyokuyiga nti nno mukulu Kasuku omuntu oli gw'otuntuza aliko ababe omuntu oyo gw'otta aliko ababe era eyo ennaku tesobola kubava ku mutima ng'obasse era nawe bw'otuukako ekizibu tebasobola butasanyuka newankubadde nga si kya bugunjufu naye ate era kya buntu okufuna essanyu ku muntu eyakunyiiza kijja kyokka olina omusanga ng'azina amazina n'osanga omuntu ng'afudde ku kyalo olina wakiri naggalawo oluggi n'alimako mu nju kagamba asanyuse gundi naye afudde atumalidde ekyalo kino kyonna atuloza atumazeewo nti nedda n'alimako balimira mu nju mwe balagira essanyu kaakati social media yajja abantu basanyuka ate wayinza okubaawo ekizibu ababadde mu mmotoka yekka ye yafudde abantu mubeegendereze si bangu mutwala ettaka ly'abantu nakalaba kate babulooka ba mirundi ebiri abafudde nga bawambye ettaka ly'abantu bakabiza abantu akayirigombe omubulooka yali abeera wano so twagendako ne mu lukuŋŋaana nga state house ezze bulooka nga yagala okutwala ettaka ly'omusajja afuuse ekizibu apima bino apima biri ennaku ezi yavudde eruzira nga bamusibira lwa ttaka olwavuddeyo ennaku 2 n'alwala n'afa omulala yabuuka bulooka era nga naye agyonyesiza abantu yabuuka ku pikipiki neyeesula mu sinotrak n'emutta abantu bazibu mwegendereza abantu va ku ddogo lino eryanita amonga ery'amayembe amazungu abantu balina amayembe ag'ekiddugavu negwe ebyo naawe biki byoyogera amayembe amazungu byebiki naawe ate batugambye mbu yaleeta amayembe amazungu agamulagira ye yeruse mbugo gaagala kulaba abazungu nedda gwe naawe ebyo biki byoyogera zinange njogera byempulira kati gwe toyagala mbyogere mbu amayembe amazungu gamugamba tetujja kubeera naawe ng'oli muddugavu mana nze sibimanyiiko kwezi ate obadde tokubayo luseke kati wandibitegedde otya ne gamugamba buli gw'oyagala tuwunike mufumite mu pini kifaananyi kya Museveni n'akitungamu ekya Jeno Muhoozi n'akitungamu ekya Mama Janet n'akitungamu Natasha naye n'amutungamu bonna byonna babisanzeeyo naye emmundu olwazza amayembo bagayise ludda wapaka Bungereza tegazzeemu kulabika gadduse oluddukazi gali nagatidde wakiriko agafu ag'ekiddugavu galwana kaawo ne galeeta enzikiza na buli kimu naye gali gadduse misinde kati anita mulongo kyalina okuddayo yeebuuze kuoyo yagamuguza amuddize sente ze ala kwezi bannaye nebakweyalira ne bakwebikka ate fe tokyayagala twogera nga bwe tuwulidde tetukyalina kyetweguya sente bazirya bokka wandibadde ogamba obikebikeko mbuninayo kennalya naye bazirya bokka kakati tukole ki bwe tufuna omwaganya ogwogera kasita tannafa nga twogere singa abadde afudde sandi naye olwokuba mulamu mukama akyatuwadde ekisa lwaki tonsiibula Kasuku ng'onjogeza bingi bannaye njagala okubeebaza The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba enyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeki obutini singa baaba omutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitisita bibiya mu detergent waliwo banagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannaye esendi bannaye